mukono nafunye obululu 1496 Gasegu yafunye obululu 2898 Gasegu namusinza obululu 10,198 Soma. Chitongo Isaac NUP 1541. According to elected candidate for Mukono Electoral District. Sente za gavumenti zeena abeweerezanga okukola emirimu ng'omuli ezo ezigenda mu bavubuka mu bakyala ate nezeekulaakulana okutunuulira ssente za World Bank ku mulimu guno gwe tulina ogw'enguudo mu Mukono ne kuleeta Mukono yonna okutwaliza awamu. Njagala okwebaza ennyo bannamukono n'abo bonna beenvuganyizza nabo kuba bataba gw'ovuganya naye tosobola kumanya nti ddala ekintu kitambula. District netabye mu kalulu kano era nakawangudde kubanga nina declaration forms era nazigasse kyovudde olaba nti returning officer bwalangiridde ekyali badde ekyange n'akiwa omulala tukigaanye era akizzeemu paka kati kubanga manyi tulina bwino manyi bulungi toponenti wange ne bwino tamulina talina na forms talina na declaration forms naye ate omuntu okufuuka okulangirirwa mumuli bantu bayigirize afuna declaration form okuva ewa returning office ng'eteekeddwako omukono ng'eraga ne beyeesimbye nabo na buli kimu kyeyafunye buli muntu kyeyafunye ate oluvannyuma alako n'ateekako omukono kintu kinaba kubeerawo kitegeeza kyeyalangiridde naye yennyini yakyejjusizza nga alaba si kituufu. Having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of results form in accordance with section 147 of the Local Governments Act, Cap 138, declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows. Lukoya Francis Mukome, NRM 52,523. Wenda Johnson Senyonga, NUP 52,105. Senyonjo Luben, Independent 3,095. Accordingly, the returning officer for Mukono Electoral District, in accordance with section 147 of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Lukoya Francis
the person has won, he declares something great. Then if the person has won and he declares, the person has won 400, another 1,000, and we announce the person with 1,000. What is that? You can stop us, but you will not stop us to speak. We shall speak, we shall contest until we shall. We are passing through many problems, and we are going, and if you come and show us. Mukono we bali kunonda wa ssentebe bwa disitulikiti eno omulimu gwe twolekedde munene okuzawo disitulikiti gye nalekanga eri ku nnamba emu mu Uganda mukolo obulungi kakati wetwogerera kati namba kikumwana mukaaga naye mbeebaza nnyo olw'okunonda ab'emukono nga temulina bitunuulidde byonna naye nga mutunuulidde obukozi bwange mwebalenyeera mubeere bagumu tugenda kubaweereza bulungi twagala okulaba nga abaana bamwe bafuna emirimu mu District Service Commission awatali kubajjako nsimbi twagala okulaba nga enguudo tuzikola zonna bulungi twagala okulaba nga amazzi agataavuza mu mukono yenna ate bwe bagoba ku bibanja twagala okulaba nga tubataasa okubagoba ku bibanja okubagoba ku bibanja byammwe balandiroodi abo ababi abadde babagoba ku bibanja abakozi ba gavumenti twagala okulaba nga bakola bulungi nga baweereza bulungi era ng'emirimu gyabwe bagiwa ekitiibwa ate nga bwe babeera ku mirimu bakolera ddala abasawo bakole emirimu gyabwe abasomesa bakole emirimu gyabwe tetuzze kuyigganya abakozi ba gavumenti naye tuzze okulaba nga abakozi ba gavumenti bakola ekyo kyennyini kye bateeka okukola. Obutateebereza kigenda kubeerawo 2-3 kuba simanyi kumanya oba NRM enaaba ekyaliwo kubanga ebibiina by'obufuzi bingi bibaamu okweyubula mubaamu emikago so tumanyi ekigenda okubeerawo mu 2-3 wabula nze kyenzikiriza nti nga NRM ekibiina kikyali ky'amaanyi naye n'obunafu bukyalimu bw'amaanyi kyova olaba abantu balonze Pulezidenti Museveni ewamu ate ababaka ba Palamenti ab'ekibiina ne bakola ki ne bagwa tulina okuddayo ku drawing board twetereze naye ffe specifically ng'emukono ekyasinze okutulemesa okufuna ababaka kyekyo lwaki Pulezidenti yawangudde bo ne bagwa ababaka abamu twalonda ababaka ne tubawa fulaga either nga tusinzidde ku ssente tebateekamu ssente nnyo ne bagulirira abalonzi abamu bagulirira ba registrars ne bafuna kaadi z'ekibiina abalonzi ne bagamba ketubalinde kati ono obaamu omuntu we fulaga automatically yajja kukwata akalulu akawe opposition ennonda ya fulaga yalimu ebirumira bingi nnyo n'ensonga y'okutiisatiisa abalonzi baffe baatya nti wano mukono embeera yateekebwawo ggulo limu enkeera waliwo ekigenda okubeerawo ne bafuuwa obufirimbi ne bakangakanga kati abantu baffe ne batya n'ekirala ekisembayo nti ffe tetwagala kuteekawo mbeera oba oli awo bana NRM amu gye balowooza nti ddala kandidate wa NRM bamuwangula ate nga bamusinza obululu 10 kandidate wa NRM lwaki mwabalangirira lwampaka democracy waba waali omuntu bw'abeera awanguddwa nga wa NRM tukkirize nti awanguddwa oba wa NUP nga yawanguddwa n'aba NUP bakkirize nno kandidate waffe akoze eki awanguddwa tutambule kuba buli omu alina we yawangula era buli omu alina we yaluzinga gye twasaddaaka ffe ng'abakulembeze naye bo ng'abalonzi bayinza okuba nga basaddaaka constituency oba ababaka kuba tunaye twatuuka ng'abalonzi basobola okugamba waffe akutte fulaga nga munafu lwaki etuwaamu ono ne mbagamba nno tuwe owa fulaga kituzaayo ku kyeggambye tiwaliwo twateeka bakandidate ekibiina abantu abayitamu nga bakandidate tebasobola kuvuganya ng'omutindo gwabwe gwa kibogwe kubanga nkugambye mukono south twalina NUP yawa candidate kadi nga muvubuka muto gwosuubira nti wekira nti abalonzi abasinga bali mu myaka gya kivubuka oba bakibiina kimu basi kimu baali balina omumuwagira kuba bamulabanga bo nga womugeraganya n'owaffe gwe twawa kadi nga byabagamba bo si baagala okukola ki si baagala okuwulira tulina okuteekawo policy nga opinion leaders n'abakadde abaludde mu kibiina basooka ne baveetinga bakandidate si bano nga boolaba seeke bwesooka ne baveetinga bakandidate abaagala ekifo ekyo gwa seeka aye ne baweereza eno tubalonde n'abeesimbyewo ku NRM mu kamyufu balina osooka oveetingibwa tulabe tugeraganye ne opposition baani beereese ffe tuba tusembayo okuwaayo kandidate omutuufu oba bo batukola akudu ne balaba gwe tuleese omukadde nga baleetawo omuto
wetuleesa afaanana bw'ati bagana wetuleese for instance musiraamu ng'aba nti wano wasingawo mukatoliki mweno constituency ebyo byonna ffe tubitunuulira kuba abantu baffe batunuulira eddiini batunuulira eggwanga batunuulira n'emyaka so ezo byonna tulina okubikola ki tulina okubitunuulira we tujjidde wano badde bakalangirako bakansalazi 9 nga NRM erinako bakansalazi 6 nga NUP erina bakansala 3 tulinda returning officer akyagatta obululu ne embeera yonna eriwo etulaga nti NRM ekola bulungi nzera mmanyi okulangira ekunaggwera akawungeezi NRM egenda kubanga mpanguzi yadde tanapu yabadde wansi abantu baffe tebajumbidde kulonda lwa factors nti okutiisatiisa abantu tukyagenda mu maaso abamu balowooza polling station zigenda kubeerako obuvuyo abamu balowooza bajja bakubirayo ne mbaamu n'abaggwamu amaanyi kati nga ffe mukono tetwafune omubaka n'omu ekitegeeza ne tunalonda abantu baffe tebagenda kuyitamu n'aba opposition bennyini ne batajjumbira kulonda abamu baali basuubira okugenda mu Uganda empya nga babasuubiza ne batagendayo so electoral commission erina okukola omulimu okudda ku civic education okusomesa abantu baffe balonde naye nze ndi mukakafu nti akalulu ka leero NRM egenda kukawangula nate era omukulembeze omulungi awuliriza abantu ate era afaayo eri abantu be kati okusomozebwa kwe tulina okunene mu kisanja kino kulaba nga tutuukiriza pulojekiti ya Greater Kampala Metropolitan pulojekiti eyo egenda okuleeta enguudo mu kitundu kyaffe ate wamu n'okulaba nga abantu baffe bafuna emirimu naddala ku pulojekiti eyo wamu n'okulaba nga twongera okusaasaanya amazzi wamu n'okulaba nga eby'amasomero n'amalwaliro ga gavumenti ensangi zino gasukkiridde okubeera nga tegaliimu ddagala baleeta ttono ku bantu mu bitundu eby'enjawulo okulaba nga ebizibu ebyo tubireeta eri disitulikiti ate ebeere nga ebikolako mu mbeera eyo naye nga tuli basanyufu nnyo olw'obuwanguzi okunyigirizibwa kwe bayitamu naddala mu mbeera nnyingi oluusi tugenda ne tutunuulira ebintu nga enguudo embi ate ng'ebintu bino biviira ddala ku ssente entono eziweerezebwa disitulikiti kankweye example disitulikiti y'e Mukono erina amagombolola 18 naye erina road unit emu erina okulima enguudo okuva ebuule nebweyo okuva ekkoome okutuukira ddala eseta Namuganga kale bannamukono olw'okunyigirizibwa okwo balowooza nti ffe eddoboozi erigezezzaako okufaayo okulaba nga tutuukiriza ensonga ezo naye n'ensonga endala nti ebbanga lyetumaze mu bukulembeze obuli bw'enguzi mu bakulembeze aba disitulikiti bapolitician bukendedde nnyo olwomosi obutabeerawo ddala n'ekintu ekirala kyetwasanga ku disitulikiti y'e Mukono oba oliawo nga tukimazeewo bannamukono ne basaba batongere ekisanja ekirala kwe kulaba nga abakulembeze ba disitulikiti bakyeyalinga ettaka bagabana ettaka ne balitema bulere okutuuka nga kankati obalayo disitulikiti tekyalina na lujja nga nalwo lulimu obuyinja oba oliawo ffe tetutakoze so bannamukono kwe kulowooza nti kaba tukomyewo twongera okubeera nga tubaweereza mu mbeera eno. Tumwesige Innocent nze kansala omulonde naye kansala wantenje Busoga Town Council ekisooka kyabye nasooka kwebaliza ddala abantu b'entenje Busoga Town Council ku lw'okubba obwesige buno nga banonda kubakiikirira e Mukono district ate neebaliza ddala abantu ba NRM okunsaba obwesige nga banonda nabo ekisooka abantu b'entenjeru nsuubira nti byinja okubakola nja kuba ku mitendera ng'esatu ekisooka ebyenjigiriza nga tetulina seed school nja gigoberera nnyo okulaba nti atleast tugifuna then ebyobulamu olaba nti amalwaliro ge tulina kubanga agalambulako olaba nti addagala ebadireeseddwa gavumenti eribbulwa sobola okuyamba abantu baffe ab'omu kitundu then n'okulobinga ku by'enguudo kuba amakubo tulina amakubo mabi so jakuza okuba nkwasaganya nabwe kikwatako kuba nti tufuna amakubo amalungi mu kitundu then n'ebyamazzi ngegezaako kuba nti nyambako naye nga tufuna amazzi amalungi mu kifo kyattanso so nsigadde Tumwesige Innocent nga mbeebaza ate